Mbalamusizaako banyabale bassebo mwenna buli mujo sinzo okulaba akatambi kano. Nze kipayopayo olw'ebyokwerinda bakomredi baffe enkya abagenda okwerekera ku muganda waffe Honorable Segirinya. Ng'ebyokwerinda biyinza okuba nga tebiri mu mbeera nnungi, kyekindeese ekipayopayo kino. Sitera kukola video ssaawa zino naye waliwo ekitalinda ekimpaliriza okujja. Nga mmanyi olunaku lwajjo bwe nabaddeko bwe nabategeezezza ku nkwe ne plan ezabaddewo okutuusa obulabe ku bakomredi baffe saako n'abakulembeze ba National Platform. Era kyekindeese ekipayopayo nga maze okufuna information endaga nti enteekateeka eno weeri. Ennaku z'omwezi ziri 11 ezaakoka ku mwezi gw'okutaano omwejjakoka ku mwezi ogw'olubereberye ogwa January mwaka 2025. Sitera kujja ssaawa zino zenzizeemu ne security alert yendeese nsobole okulabula bannayuganda abagenda okwerekera omugenzi Honorable Segirinya y'anaabaterekeddwa ewaabwe Kaddugala. Njala kuyita mu bwangu, njagala munsaasanyiza akatambi kano katambula ensi yonna kategerekeke. Okusookera njala mumpitire wano akudda Balakisi Kasijjagirwa omukulu Kasande, mumpitire wano Inspector General of Police, mumpitire wano akulya Semwai omukulu James Birungi, mumpitire wano CDF Muhoozi Kanyarugaba, mumpitire Regional Police Commander wa Masaka Region naye ajja wano ne Yoseliti Bahabulwa, saako Mpuuga wa Bedi Bwanika, mukulu Mwatekamwa owe Masaka n'akabinja kamwako n'akadibi block. Mbeetaaga ku video eno njala kuteeka information ku social media ebere ku record tulekera obunnanfuusi obuyitiridde. Essaawa zino wetwogerera Uganda eri mu kiyongobero nti twafiiriddwako Muganda ffe Munnayuganda obadde omukulembeze Segirinya Muhammad. Naye abantu be tubadde tuwangana ne tutuula nti bantu ate batudde mu meeting ezigenda okukola effujjo ery'okutuusa obulabe sinakindi okutta bannayuganda abawangalya mu kitundu omugenzi Honorable Segirinya gy'agenda okuba nga awummuzibwa olunaku lw'enkya. Buno baka njala bugenda eri Mpuuga ne banne. Mukulu Mpuuga nkulamusizzaako Siboneka group ko. Newankubadde muyinza okulooza nti bannayuganda tebalaba naye bategeera. Njagadde okutegeeza bannayuganda bonna abagenda okutindiga olugendo olwo babe nga beetegereza bulungi nnyo ensonga nga bw'eri. Wenjogera olwaleero nfunye intelligence okuva olunaku lwajjo endaga nti Mpuuga nga yambibwako state gye bagenda okuzika omugenzi Honorable Segirinya bateeseteeseyo olutalo vvo omwange olugenda okutuusa obulabe sinakindi okutta abannayuganda abagenda okweta mu kuziika okwo. Era nga ne bwogenda ku kyalo kwennyini okugenda okuzikibwa Honorable Segirinya ebigambo ebiriko bitiisa nga kuli bagasi kuziika wabula lulinganga olutalo oluteeketeeke olugenda okulwanibwa nga ate tetuli mu lutalo. Naye nga bano abasajja bagenda kuyambibwako Balakisi Kasijjagirwa, poliisi n'amagye already abayaye babasindise dda nga bayambiddwako Semo yasindise dda abasajja bali mu ngoye za bulijjo nga balina ebyokulwanyisa omuli emmundu obuso n'amajambi okutuusa obulabe ku bakomredi baffe ne bannayuganda bagenda okwera mu kuziika okwo. Era olunaku lwajjo akawungeezi mukulu Mpuuga yasisinkanye n'ekibinja kye ekyabayaaye abali e Kampala bakulemberwamu Allion Skin nga babasindise dda bagenze dda ku kyalo okukola effujjo. Obaka bumule butambula ku mitimbagano, message eyatambudde, message ntuufu nnyo, message esoma bwete. Esoma, hi comrade, kweke erinnya lyange. Hope you are doing well, my brother. I have trusted information from Masaka. Mpuuga team headed by Abedi Bwanika and Mokako are planning to disorganize the funeral on Sunday in the name of chasing away Wayuswa Mufumbiro. Fangon soldiers are beefed yesterday so that guys should not get prepared. I will inform you in case change strategy. God bless you. Obaka butambudde ku mutimbagano. Ne buno nga tunafuluma olunaku lwajjo naze ne mbagamba kiki ekigenda okubeerawo ne kye bateeseteese era ne mpooninga Mpuuga ne guruupu ye. Nzize okutegeeza eggwanga nti olunaku lwa leero n'olunaku lw'enkya bano abasajja bateeseteesa bavubuka bakawuula abagenda okukola effujjo nga n'obujulizi tubulina obulaga nti bagenda kukola ebintu bino. Nga mulaba ka video kano bakatambudde ku mutimbagano omukulu ono yasobodde okugendako ndowooza n'asasula ne ssente ezigenda okukola effujjo okusinziira ku katambi kano nga mukala bulungi nnyo. Amateeka bakwate ate aziza omusango
ati abeerewe bakaita omusanga ingire komera bina witegali byanga ya badelegate bokka nganze mbaswazi alright akatambya kwabo mukalabye bwe mu kubujulizo obulaga kyabaddewo ngabe nabategeza nti omuvubuka oli eyavaayo mu kiga n'agamba nti Mpuuga bwe yabatwala ennamirembe okuba contract oba endagaano y'okujja mu lubiri okuba Ssaabasajja Kabaka n'abantu bakyagulanye byonna tukyabigibula kubanga bituufu wabula ndi wano okutegeeza public olwaliro kano balina security ate badasobola kusirika ng'obule bugenda kwolekera bannayuganda abatalina musango n'omukulembeze wange n'abakulembeze ba National Platform. Mpuuga wonna wooli Abedi Bwanika Mbwatekamwa Charles Peter Mayiga olukolo muyina okutuusa obulabe ku bantu ba National Platform n'omukulembeze ba Kyagulanyi Ssentamu mulw'okuba okusoma kwammwe mulooza mwasoma naye okutegera muyina kutono nnyo mu biseera eby'okusoomozebwa nga abantu baviiriddwako omuntu waabwe mwandibadde temwetambala muntu yenna ate era ndi wano okulabula mukulu gwe eyeeyita simanyi Allion Scheme essaawa zino bakukozesa ne weerabanga state agent oba state mafia ojja tuuka mu kattungu oli mu bwomu ng'olina okufeesinga bannayuganda ate ng'ojja kiro zaako budde gye bujjako katono effujjo lyonna mugenda okukola mu kulemesa abantu bagenda okuzika Sseggirinya oba okutuusa obulabe ku bantu bonna ng'omulina omukulembeze lwa Kyagulanyi Ssentamu abantu b'e Masaka njala bakubira omulanga mwenna okuva e Lukaya mpaka okutuuka e Kaduga gye bagenda okuzika Ssewasa muganda ffe Honorable Sseggirinya mugende muwerekere Sseggirinya nga tewali kutiisibwatiisibwa wabula mugende nga mwetegese nti singa omuntu yenna aleeta effujjo mumukwate bukwasi temumukuba musibe emiguwa mukwase poliisi n'ebeewo naye nga mukimanyi nti abeekoli n'abagenda okubeerawo nabo bali mu lukwe olw'okukyankalanya omukolo ogwo ngenda basaba temulwana na muntu omuntu yenna agezaako okuleeta effujjo mumukwate musibe emiguwa oba ebiri ebitooke mumukwase poliisi mutwale bo nga bagenda okukola effujjo bangi nga bagenda kuyambibwako state Semo yasindise dda abantu abali mu ngoye za bulijjo emmotoka zaasuzeyo dda balina buli kimu ekyetaagisa okukola effujjo ngenda kusaba nga bulijjo okuva e Lukaya okutuuka e Masaka e Kaduga gye bagenda okuzika Honorable Sseggirinya mubeere nga mwetegese bakawula basindikiddwa dda okukyankalanya ekyalo ekyo olw'ebyobufuzi Mpuuga byazannya eby'enkwezenge n'obusiiwuufu kale njala bategeeza buli munnayuganda gyenna gyali please muzuukuke mutegeeze eggwanga obukyamu bw'abantu bano baali batuwekwekamu naye nga tesi bantu bannaffe era badde security bategeeza nti Mpuuga Abedi Bwanika Mbwatekamwa Charles Peter Mayiga Semwai poliisi n'abantu abalaba bagenda kwetaba mu kukola effujjo mu kuzika kwa omugenzi Sseggirinya nga bo baagala kuyisawo byabwe nakulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu sina kindi okutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuziika Honorable Sseggirinya kyekindesitira kujja ssaaza nekipayopayo nga ssente zaagabiddwa bakawula gye bali abagenda okukola omulimu ogwo nkutegeeza gwe mukulu commandant akulira Kasijjagirwa Military Barracks abasirikale bawadde byokulwanyisa nga bali mu ngoye za bulijjo ne poliisi egenda okubeera mu ngoye za bulijjo ng'eyambibwako abayaayo okukola effujjo okukyankalanya n'okukuba abakulembeze ba National Platform nga tebalina musango bakoze mukola kikyamu ate wandikola ekintu okulumya n'owuzika ng'oyamba ebiyamba ekkiriza mugezaako nnyo okusiikula olutalo okulujja ku bannayuganda obakolako effujjo naye ate muyinza otuyamba okutandika ekyo kye mutajja kuzikiza mukuba omuliro mweka nnyini mugezaako okuma omuntu omuliro mu bantu ne muyinza obutaguzikiza nga temulina fire brigade esobola kuguzikiza kuno okulabula mukulu Mathaasi Mpuuga Nsamba nabuuzizza gye ekibuuzo nti mu 1990 waliro okusinziira ku bikolobero byo ku face z'olaga ebikutu by'okola meeting z'obeeramu ez'enkwezenge nabuuza ekibuuzo kyange era ndimu okukola research mu 1990 waliro dda wandibanga wali weetabye mu kintu ekyo naye nga bwega nti okalyadda kaddadda envunyo gira mu katoko neekulira mu kofini mugezeko mukole effujjo mutuuse obulabe ku bantu baffe omukwate abantu baffe mujja kitegeera mwe muzuukuse fitina muzuukuse buli kimu kye mwagala kizuukusa ne mujja kifuwa nga mukizza munda kuba temulina option ya kukwata bukwasi bantu batta nga mwagala Honorable Sseggirinya mwamukozeeko effujjo ne mumuzikiza ku myaka emito omusajja yagenza okufa nga noakali enkoko oba obusajja bwe nga bwafa dda takyayina ngeri gyasobola kweyamba ng'omusajja omukulu nga muli mu bikolo bino era mwe bamu bennyini era bali mu bikolo by'okwagala okutuusa obulabe ku bakulembeze ba National Platform abagenda okuzika Sseggirinya n'abatuuze ku kyalo ekyo era musiige ettoomi ekibiina kya National Platform kiddamu komuledi yenna gy'oli nkwegayiridde tugeza n'okola effujjo oli akutinkudde kuba akutinkudde akozeko obuzibu muleke ensi egenda kwesalirawo sitera kujja mu bintu bino misana kukola live naye kinkakatako okujja okuwa security alert ng'obudde bukyali mwenna abakulembeze ba National Platform abawagizi abagenda okuwerako Sseggirinya
mutambule mirembe tabagula ko lutalo mukume mirembe temuwa abantu budde kola fujjo lyabo nenga semwai polisi n'amajje mwenyigidde mu kikolwa ekyokwagala okukola effujjo n'okutinka olutalo ku bakulembeze wa national platform ne mu kuzika kwa Sseggirinya muleke bannayuganda baziike mukwano gwabwe baziike Sseggirinya wumule mirembe kubanga effujjo limwagala okutuusaako teri muntu asinga fujjo nga munnayuganda ba mulyagala ajja ddibawa nkiddamu teri muntu ayina fujjo nga munnayuganda okusirika si basiru ne musigale nga mukola effujjo lyammwe mujja kisasulira buno bubaka bwangu busigamu bufundikira ka video. Fena tuli bannayuganda baagala ensi eyo mirembe tumanyi bakola effujjo era buli kimu tukisobola naye ezenkanankana n'ebisikite zaaka wateeka okuba nga waliwo omu agezaako okusala omuli obutafuuka kisiki mu sayizi ya kinnaakyo ffe kye tugezaako okukola naye mba nga mwagala kuma lutalo mutta abantu nga mwe kyemwagala kubanga kyemwagala kyemwamanyiira mujja kifune mukyagalidde wabula njagala tegeeza gurupu n'egganga z'abavubuka abali mu Kampala abasasula ensimbi okukola effujjo nziramu okutegeeza nti buli olumba omuntu nga takulumbye obeera mubbi empeera y'omubbi abeera kuwa gy'akatale ekyo nkibategeeza nga budde bukyali akulira amebalakisi ekasajjirwa mukulu Kasande olina oluganda ku jene tukimanyi emivuyo gyammwe naye bw'ogezaako kwenyigira mugezaako kulinyirira eddembe ly'abantu abagenda okuzika Sseggirinya olw'ebigendererwa ebiri politically motivated nga mukozesebwa mpuuga kuba ntegeezeddwa kasijja balakisi eri mu connection ne mpuuga semwai polisi n'abayaya basindikiddwa dda abavubuka ono yeeyita Allion Skin abatuuseddwa okukola effujjo so abantu b'e Masaka mwena okuva Lukaya Kwerokamu Nyendo Masaka kutuukira ddala Kaduga gye bagenda okuziika omugezi Sseggirinya mwena bamakanika abaagala enkyukakyuka buli omu yenna mukuume emirembe temulwana na muntu akola effujjo gumuhandulinga ne muwa polisi tetugenda genda mu lutalo kuba tetulina budde bwa lutalo essaawa zino tukyalina ebintu bingi nnyo twagala okwekera muganda waffe mukama amuwumuze mirembe ebisigadde byonna tujja bikwasaganya gwe comrade yenna aliyo mu Uganda nkusaba otambuza akatambi kano katuuke bulungi gye kalina okutambula kulwa Katonda n'ensi yange nja kusaba omugenzi muwolekera emirembe ng'effujjo terikoleddwa kubanga abategeese okukola effujjo we bali buli kimu nkibalaze nkibasomedde polisi mweri amagye mwegali semwayi mweri n'abaye babasindise okukola effujjo okutuusa olweka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi be n'okukyankalanya yebadde security alert njimaliriza abasigadde mutambule bulungi muganda waffe Sseggirinya mukama akuwumuza embere tukirina kyakukola ebigambo bingi ne tukimanyi nti eno ensi buli muntu alina akadde ke wajja okuba ayogerwako ebigambo ffe tukwatidde kifo naffe katujje tukusangeyo naye nga kati embeera weetuuse yakulira kukomba essowaani mukama akombere vidiyo ewedde ngenda gisaasaanya wonna nabo mugitambuze.